Brother wuno anyumya ebyamutuukako omwaka oguwedde 2024 ng'ali mu siniya ey'omukaaga wakati we n'omwana ow'obuwala eyali akoze siniya 4. Eddakiika 10 ze baamala bw'azinyumya azinyumya ng'olutalo olw'abakomboozi, olutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Lwaki mwogerera? Ate yagambye nti sozimo bulijjo ogamba nti eno emboozi ya myaka 18 okudda waggulu, n'agamba nti nze nsaba okkirize abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abatannaweza myaka 18 bano bamaze P7 baakayingira secondary O-level, nsaba okkirize batuule bawulirize emboozi eno kuba byenjogera byandika omwaka ogwedde 2024 wakati wange n'omwana ow'obuwala eyali akoze siniya ey'okuna. Onansonyiwa naye nga ebiseera ebisinga nkuwulira ng'ogamba nti mugobe w'abato, mugobe w'abaana abasomi, like actually abato as in nga tannaweza myaka 18, naye ng'emboozi yange ejja kutwalizaamu n'abaana abato. Weewaawo leero nsaba bakakisa bawulirize ku story yange. Kati nawo olwatuuka mwaka oguwedde omwezi gwali story nja gitandiikizako a little bit mu August, mwezi ogw'omunaana last year. Awo nga ndi candidate senior 6. Kati ku ssomero eyo ne tubeerayo ku ssomero ly'engambye nti linja okuyita ke. Nembeerayo ku ssomero, ndi musajja anyumirwa nnyo politics era okuva obuto bwange ne academic journey yange mbadde ntambulira mu kiti kya byabukulembeze. Era ku ssomero eyo by God's grace I was the serving head boy of the school in names of K. So nali head boy. However, it was a bigger school. Somero lyali ddeneko nga ddene ddala with the largest population in the district. However, Edgar HP yali muwala. So I used that opportunity as the head boy, like to be the almost all duties lied on me. Biti that the HP was a girl. Nainga you see ensonga. Kati mwezi gwa August ennaku sizijjukira bulungi. Natuuka ndi musajja mukristaayo, I'm an Anglican by birth and by God's grace. Natuuka ekiseera nembeera like azino manyifa abavubuka siri mukulu nnyo, nazaalibwa 2004. Kati manyi abavubuka fe abaakavubuka. Natuuka ekiseera nembeera influenced by some of my friends, some of the speeches nali mpuliriza ez'eddiini y'Obusiraamu. Weewaawo neŋŋamba nti watya nange I go in and I try this out. Ate nga nalinamu ne dream, like as in nalinamu n'ekirowoozo eky'okujja eno ebweru. Therefore ekyo bwe kyalimu ngamba anyway, let me use this opportunity to join Islam, nfune ku kakisa akabikkulirwa biki abasiraamu batya bwe beeyisa, baconductinga batya prayers zaabwe nabiki. Era kwanza I'm a man who believes that we believe in one God. It's just the way of worship that differs. You're right? So kati ningamba, but I'm still under my parents' guidance. Nina okusooka okutwala obuvunaanyizibwa to consult them, you know. Mama wange ali mukyala musiraamu. However, ng'era bagamba nti omukwano guziba amaaso, oba omukwano, love is being faithful to your partner. What mama yakyusa ddiini olw'okwagala okungi kwe yalina ne kitange.
nafuka omukristaayo wa Anglican Church of Uganda. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Ngera bagamba nti omukwano guziba amaaso oba omukwano, love is being faithful to your partner. What mama yakyusa ddiini olw'okwagala okungi kwe yalina n'ekitange. Nafuka omukristaayo wa Anglican Church of Uganda. Eyo si ensonga. Awo nenkola ki? Nenkwata essimu. Nali mu hostel. I was in the hostel. Nenkwata essimu. Of course, omanyifa abavubuka mu hostel eyo senior 6 obitegeera nga obeerayo n'essimu yawo. Kati obeerayo n'essimu naye ng'eyazaabo bakumenya amateeka ku ssomero. Abaana abasomi munjulira bino mubitegeera. Essomero ne liba n'amateeka gatya nga amakakali gatya era kituulamu ab'emitwe eminene sijja kwejjamu. I was in that bracket despite I was a leader who could deliver iconic speeches on every assembly every Friday about how students should behave, things that are not allowed in school, you know. But I was a victim of the circumstance. Therefore, nakwata essimu yange nenkubira taata nemugamba, amanyi taata, njagala kyusa ddiini, njagala kudda mu Busiraamu. Ayi taata teyandaga attitude mbi upon that. Yangamba oba kyusazeewo nga gwe kyoyagala kola kyoyagala, you're now grown up, you know. Ayi ningamba okay dad, on Friday I'm going to go reciting shahada. Abantu ole shahada, abasiraamu shahada mugitegeera wakwatulanga onaga nti nja tudde obulokozi mu ddiini yaffe. Ningamba chali wange, I had my best friend, nja kumuyita Zed, nja muyita kamuyite D. Friend wange D yali musajja katwida omanyi babayita ba afizu naye nga ku myaka emito, kale nga mu mazima yampanga, he inspired me a lot. Kati afizu nga mu mazima amanyi Quran, amanyi Deen, he moves in the right way, ngero omulaba n'omwegomba so zimmo nga sikulimba. So abamu balowooza nti mama yambuuza, hey shiti, are you under girls influence oba biki? Nemwe mami, no, I'm doing this out of my love and my decision. See, teri yankase, I'm not in this for under girls influence or what. Mami yeta yakina buzibu, teyakina mbuzibu cause ye dini gye yazaalibwamu waabwe. Actually kyamusanyusa nnyo. Taata teyandaga feeling eyo nti takyagadde, yampa go ahead. Nange ninsanyuka nnyo neŋŋamba era tewanzikiriza ogenda mu Busiraamu. Nengenda mu Busiraamu. Nali sharp nnyo nensoma ddiini y'Obusiraamu, ate kati obuzibu bwajja nayingira Obusiraamu. I'm in preparation for UNEB, senior 6 exams are knocking. Kati nembeera awo nga sibitegeera nembeera awo nembiro nenga fixing a time nensoma Islam nenjiga wetu conducting a swala nenjigayo ku hayas mu Quran
kwegamba ebiyimirizaawo swala byonna nga swala njiyimiriza buli kimu nakiyiga within 1 month. By the end of August I was somehow a good example of a Muslim guy. Therefore otwava mu gw'omunaana tuyingira ogw'omwenda September. At September oyo nitubeera nga tulina bakiyita ki handover y'obusiraamu ebityo emikolo egyo gibeera ku masomero abaana abasomye mugitegeera buli madiini nega handing over obukulembeze ebityo. So Kyali Wangono D engeri gyali nti yali musajja w'amaanyi mu district yawo, yali atwala musaabu kibiina ky'abaana abasomi abasiraamu mu Uganda abasinga bakimanyi. So kati nga w'amaanyi mu district K. So nakola ki ne bamuyita ku ssomero erimu lyengenda okuyita Z. Kati ku ssomero kandiyite Z. Kati mukwano gwange nangamba omanyi head boy, good enough now you're Muslim, please. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0707219998. Kati ku ssomero kandiyite Z. Kati mukwano gwange nangamba omanyi head boy, good enough now you're Muslim, please. Your presence will make the function colorful. Please escort me to school Z. Oh, I said okay, no problem, because me we bid that I was the head boy. Nalina opportunities ezifuluma wenjagalira ku ssomero, nali mu hostel naye nga nze wenjagalira nfuluma. I was very, very popular, very popular, friendly, hardworking, academically and politically. I thank God that at least I had that. So nenzikiriza netugenda netufuluma tutatuuka ku ssomero Z. Omanyi abasiraamu bategeka tula ku mikeeka, twasangawo wali piraawo, muganda wange abategese essala, buli kimu nga kiri mulaala. Omanyi masavu koloni gigenda mu maaso wakati mu maanyi. President wa Musaabu ebiseera byali ali ku Makerere eyo, I think in his second year. Nene baaliwo bangi nnyo mu Busiraamu, bonna baaliwo. Kati tuba tutuduma abasiraamu tetugatta agenda bazaawula, gender female male babaawula nga batuula nga balina omukolo gwonna kyebabagatta, kitegeera. Kati bahajjati batudde eri bamaseeka tuli eno. Kati maseeka nti maseeka olwo maseeka ke nakayingira eddiini y'Obusiraamu ate sirengedde amanya amaaso gano Mukama yatuwa amaaso naye maama amaaso gali tusuula ku byokya. Ekyo nkiddamu, amaaso tusuula ku byokya, amaaso galengera ajati kumbe simanyi nti ngenda kweyiwa manda mu mbugo. Maama nnyabo nalaba ajati ng'anyirira ng'amalayo.
Hajjati nja muyita F. Ngamba nenkona kuseka wange ne mugaseka. Hajjati omulabye. Ngamba ajaliwa ne mulengeza uli. Ombe na Hajjati naye yandabye dda. Maybe ne bintu byekola byokka sometimes. Kumbe na Hajjati yandabye dda nga gyendi siteredde. Ngafuuyira akagalo omukolo gugwadde. Wae gugwa wabawo kumikisinga mukaawo biki kitegeera. We are from different school. I'm the head boy. This one is the UNSA by then that guy was a UNSA president. Kati ngate mukulu w'abasiraamu amaanyi nnyo kati atayise ne head boy w'essomero erina largest population mu district. So tunga tuli basereebu bangi baali balina okujja tubongako. Wakati awo ningamba wae nze nasiimye dda kati netega shegera. Ngenda ogirawo nti nempereza sigino Hajjati n'asalako. Gwe ngambye nti nja kumuyita F n'asalako. Nensoma line tezaali nnyingi nnyo namugamba omanyi Hajjati nga wanyiridde. Nagamba halali wanyiridde. Nagamba webale kusiima mukolo mwebale tegeka ffe tusiimye Mukama akibabalire. Hajjati nagamba ati namo saakwana zin line z'amaanyi nnyo kuba ne Hajjati yali nga ategedde kyendiko. Kati akadde nga katuse emmotoka yaffe tuzzayo balinze ffe babiri ne mugamba omanyi kwata digits zange zino ojja kunkoonako. Sinze nasaba wabula nze namuwa because nalinamu okwepanka ne muwa digits zange era olwabutuuka ku ssomero bwetyo ogenda mu doomu kebera ku kafanga nga ya missed calling zedda n'enkuba. N'emboozi negwa amakerenda netunyumyawo ye yali olwo S4 vacation manyi kati agenda alimu S4 kati ate nga bo October balinawo ebibuuzo byabwe biki bali mu bibuuzo awo banaatera obimaliriza mu October awo. Obamaliriza ebibuuzo ng'olwo twogera everyday ku simu nga nze ndi mu ddoomu yakyalina kusomera amaliriza bibuuzo twogera webikyongera abaana abasomi mu bitegeera mu bikola kusomera wadde bwajja essimu ne ziyingira cover inspection ezinayitamu banayitamu ku checkinga ku masimu ne gayingira engatto ge batereka obufuba bumanyi so nga nze naye nga saabukutanga nnyo kuba nali munenemuko nga ngisabutisa mu nsawo yange n'ensirika cause nobody could suspect me to be a victim of the situation. Therefore nga nze nina ka freedom. Kati omwalo olwamala ebibuuzo yali abeera within nze nkyali ku ssomero jjukira senior 6 fe abasembayo ova ku ssomero nga ajja ne ku ssomero by the way ajja ku ssomero laffe lyali so strict. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.
ng'ajja ne ku ssomero, by the way yajja ku ssomero laffe lyali so strict, naye bwe yajja yakozesa kya sister wange n'agamba I'm a sister to the head boy, so I'm here to visit him. N'agamba sister wa akukyalidde, naye ng'ate nze ndi w'e Kampala. Kati ate nga district gye nasomeramu ya mu Eastern, essomero baliyita Ke ne district bagiyita Ke. Kati nengamba sister kyazze, because I was surprised teyampeeza ku message nti agenda kujja ku ssomero oba biki. Sister kyajja okunkyalira, sister wange bato bakyali bakido. Ndutuka ku gate ndaba Ke yazze okunkyalira. Nengamba ya basi ndotukayo because we had to pretend ngera ninolaga nti sister byaddala asikali yaliwo ali awo. Therefore nenkola ki, nemwaniriza nemutikula, yali yaneetikidde ka keeki nga andetedde ku byokunywawo. Kyo kitegeera naye abali mu laavu bye bakola okwetegaatega. Nze nentikula nensanyuka, tetwalwawo nnyo cause nalina omuli okunyuta agende nenzira nange ku bitabo byange. Kati olwaddayo nga mwana gwe ebikinze nkumisinze nnyo nga obitegeera omanyi. Nemugamba nange I'm very humbled kuba mbadde sikisuubira kumpa ku surprise ng'eno biki. Naye naatera omala ebibuuzo olwo tuyingidde mu November. Naatera omaliriza ebibuuzo byange ya senior 6 cause nakola fine art. Kati nakola fine art abakolako senior 6 yemu ku subject ezisembayo ku timetable. Nemugamba naatera nange omaliriza naatera omaliriza mu wiiki ejja. Kati nga onaga nti wiiki esembayo mu November. Naatera omaliriza. Kati ntutegeeko meeting akozi mbagambye yali within the district, ate nga n'essomero liri era mu district gwennyini ku municipal. Nenkola ki, netwarranginga. Kati wetwarranginga okumiitinga, nengamba anyway nakkiriza anyway sooka nkumiitingako ku weekend naga kiri okay. Kati nze olwo mumanyi ffe naffe ebyabavubuka tetubala kuluma mu bannaye bavubuka bannange, twewalenga nnyo ebintu bya speed by'okwagala olume mu hit and run, si birungi. So omuwala saalina nti muwala yali mulungi fine, yali anyirira alina figure ng'era tosobola musuubiriza mu kintu kyonna. Zinengamba waayi kangende nnumemu after mbuzaayo wiiki 2 nzire e Kampala. Okitegeera. Netwarranginga nemugamba ekifo tugenda okwesanga. Kati before ye yaŋŋamba kwamuva already yali atandise vacation ye. Okitegeera. So kati nga already akolako alina eddwaliro lyakolako, naye yali teyakiŋŋamba bulungi ekyo ekyeddwaliro kwakola, naye nga liri mu district omwo. Kati mukubira essimu nti waayo oli ludda wanze ndi wano eno ku kizimbe bwe kiti nkulinze tugende. Naga okay, nange mbadde nkyali ku ddwaliro wano nina byemaliriza nfinalizinga naye kanzije. Kati nze nali nze okuluma jjukira nva ku ssomero, naye yalaze kubanga taamu enaatera okugwako ekyo buli omu akimanyi. Kati nali ndi mu kayala ng'ebyaddala nali ninamu ekyebiri kyange. Kati ekyebiri ekyo nengulako ekyupa kya Minute Maid, nengulako nekuba okulyawo chips buki nga mubitegeera, na making sure nti ku kyebiri nfisaako omutwalo backup. Kati already nze enfo yange
ka guest house nali nayiseeyo dda ne tupatana n'essaawa zengenda okakozesa n'ensasula kati ningamba kiryoke nemukubira nansanga awo ne tugeyongerayo ne mugaja tugende eno gye tufuneyo tunaliira ebintu ate onaabiriira wano mu station okitegeera ate kati tulaga nti jangu tugende gwe tulina we nategese tugenda oliira ebintu byaffe ate tunaabiriira wano nga munaye twolekera ku guest house kesijja kubabuulira mannya naye nga nako kali within kaliniya kati already okuva ku ssomero naviirayo mu uniform naye nalina baaga yange nga ntaddemu already ebikumba kyolwafuna we negirira awo nenkyusa nendiwako ez'ensingo ezeŋŋamba nembula nga sikyali musomi nezisomero nezidda mu baaga kati muganda wange nenkola ki netugenda ku kafu ka guest house already nali maze okasasula room sasudde ka room kali so self contained kalungi nnyo kati naliyo nina pulani z'okuluma naye nga saafuna bugatto CR7 nali nakeda nerabira obufu nakati ate mayi lwaki nali reluctant nnyo okufuna obugatto akafaako nakaleetamuko omuwala before nadi mu S5 first term abavubuka kusomera eyo nkugambye nga olwo tutandise obuvubuka mu mazima amalala gaba mangi tukola ebintu kale oluusi tubaamu n'okugezesa mbukangezeseemu bikyo kitegeera akaana bikirerere kati naye naleetamuko omuwala naye tebyagenda bulungi ebyaddala tetwatundula vanira n'oyo omuwala sijja balimba gwe nasooka okuleetayo kati ono yali wakubiri akafaako kali chipu ate nga ate noono nyiniko kati already nali najjawoko kati nga tulinako ka relationship akati nti abaasa okunsalirako kati ono wakubiri okumuleetamu ekyo ekifo nenkola ki netugenda netuka mu nfa obulungi netuyingira buli kimu nenteeka ebyokulya ku tebo netulya twamala okulyawo era nga mubitegeera nendetereza ekiboozi biki mbadde nkumisinga nga erere obulirode bubaawo awo mu guest house olwedde ebitwabyogera tudde ku buliri munnange nze batabani ba Farawo mutumanyi nentandika oteeka omuntu mu mbeera kitegeera netubeera mu mbeera awo biki muwala nasooka na hesitatinga kati mu kugaana naŋŋamba nti yasooka kuŋŋamba nti alimu omwezi ali mu mwezi oba ekyo nabampemudde nnyo naye nga yaŋŋamba ali mu nnaku ze nemugamba ye mukwano nga ate gwe kennyini wampa olunaku ate still nogamba biki ng'olwo ate amaze olaba nga yasooka kumbuuza aze ne CR7 kagatto ka Cristiano Ronaldo nemugamba engatto za Cristiano Ronaldo saayise nazo kuba nabadde essuubi nabayise nazo olw'ensonga by the way olw'ensonga ekyekifo luli bwe najja baali baproviding ezo service buno obugatto bw'aba Messi ba Cristiano Ronaldo bagawucho bonna nga bubaawo kati kwolwo olunaku nagenda okeberawe nali nsuubira osanga engatto nga agakatunda muggulu teziriiwo ate jjukira ono receptionist aba batadde kitegeera ate nga waliwo ka distance ate ogenda mu kibo okufaawo kunsanga awali kuzi pharmacy biki nga ate ntwayidde dda kati bwe yambuuza ekyo nenti kale bwe yaleeta ekya ennaku ze nemmanya nti animba just animba nina kwongera nnyo ezaamu kumatiza kugonza muntu wange nze neŋŋonza finally
nangamba nampa netutundula vanilla ntundula vanilla first round first half negugwa draw ne tudda mu second half. Kati mu second half awo tuba tunatera tuli mu dakiika nga ya 85 eyo ref n'agumala kati teyagumala nga yeyagalidde ya abrupt emergency nangamba omanyi tulekera awo nga ate baby kiki nangamba tulekera awo please bambi maama nyabo kakati bano bo enebera Sunday school katuseke naye nga bwe tuyiga kakati bano tebanna bagenda nnyo mu worship night eneba Sunday school bali wakati mu Sunday school obuyimba bugize awo baby Jesus I love you you are my savior tujja kutandikira na ekitundu ekyokubiri olwaleero just keep on checking ogenda kusangawo emboozi kambabuulire waliwo ekintu abannayuganda kye mutatunuulira. Africa will always be Africa. Waliwo ennyimba ze twakula tuwuliriza ffe. Waliwo n'abaana abatono ennaku zino nga bali mu myaka 10 tebannaba kuweza na myaka 2 naye nga balina selection, balina test wa music omukadde. Nze we nabeerera mu P7 nali mpuliriza music yali aliko baali awo boliwo buyimbi awo baaliko awo naye ate bachakademasi baali bamabegako oba kati emboozi gye njogera ku biseera 2000 kati ono bw'aba yazaalibwa 2004 ate 2004 nali mu class senior 4 2004 mbitabudde awo naye nga of course byenjogerako emboozi kakati bw'oba tuba tunyumya obudanke bw'amasomero era nja bunyumya ale 2000 wenabeerera mu secondary awo secondary nedda 98 97 98 99 2000 ali 2000 awo nali nyingiridde secondary awo era waliwo obuyimba awo ng'ennyimba eziriko tuzimanyi ng'osolomanya nti bano bagundi oba baali kababeere bakamiliyoni awo bibiseera bye baali nga bazze Emprolando saagala gatta mboozi ba Emprolando ate oba bamabegako nga tukyali bu baby naye kyengezaako tegeeza waliwo variety of music twamuwulirizanga awo w'abazungu but I am telling you we still found the difference or we still found enough content mu music owaffe owawano locally so I would be there n'owuliriza oluyimba lwa Kadongo Kamu n'oluwuliriza era mulondoole nnyo abaana abakuze nga bawuliriza nnyo Kadongo Kamu sijja mwegaana Kadongo Kamu nze nga natandise okunyumiza fiina kulikayo okusoma ng'olabika okooye nnyo obudde bwa kabi ajankwasa akamagalo y'embuuzi onaabye watonde lugaza simanyi okyali kubye emabega kali akataala akazikira those songs guys ennyimba ezo zaabangamu content eyakolanga ogw'obuzadde eyakolanga okusomesa eri abaana nga ffe kati bro agenza okunyumya kablaza agenza okunyumya ndoza nkusinga emyaka giringa 18 mbankusinza mingi sinabatuuka kuzaala mwana akwenkana but of course era kati ndi muntu mukulu kuggwe but let me tell you ogenza okunyumya ku bulamu bwewabeereramu mu relationship eziri serious okutuuka okupangisa ne rogi kati ate nze that stage eyo stage gyoyogerako nga sisobola nakuwa muwala haga gamba nti haga ye haga nga sisobola emboozi ngezo nze ngenza okupanga kati bwe mbala woyogeredde okupangisa loogi
okupangisa lodge sija najita hotel, I mean lodge njagita hotel. Na mukwano gwange baneyambula ko yalinga abeerawo kasubi kakati bayina a small good ka hotel ndoza kaliko guest house ennungi okweronda kwange kuva dda ennungi kati mukwano gwange oyo I could not go to any place, I mean everywhere. We went there. Nani nebeki no gwenina. We went there. Naye ate era abayulya kemboze eyo era tegwaseka tegwaseka ng'obwa gentleman obuli kunze. I mean ennyimba ezo ze twawulirizanga waliwo ebigambo bingi ebyatuvugiranga mu matwe entakera ng'olaba byolabye bwoti ebigambo byowulira mu luyimba ne bikujjira. Waliwo okusomooza kujjira ng'okukuwangula oteekwa okuba ng'oli well equipped nga tools z'ogenda okukozesa to fight back or to protect yourself nga z'amaanyi. Nze njagadde kujja ekyo kyokka sigenda kugenda mu kiro na kiri. Oba ogezaako okuntegeera? Ntandikidde ku ebyo. Mujjagamba temukyalina budde bwa kutula n'abaana munyumye nabo mboozi. Abaana twagendanga mu zi community wabangawo hoolaawo ezabeeranga mu bitundu ne babalaga firimu. Waliwo ebiseera byabakayimbira kigenyaagenya. Waliwo emizannyo gye baatambuzanga. We would go watch them. Munnange era nga birina ngeri gye bikugirako. Nsaasira abaana b'ennaku zino who will scroll up, scroll down, go up, go down ku TikTok. Ate tebajja gendamu eno gundi this other side of TikTok eya STM. No bajja genda wano mu for you babeere mu butrendinze just that. Ebintu ebimu bibagenda okulaba ojja kwekanga the biggest percentage of what the content our generation is watching today nga the biggest percentage eba leading into liking or wanting, yearning to have sexy. Naye munayi twawulizanga ennyimba ngambye nazino ezaaliko nga tuzimanyi naye ne wabeerawo z'owulira nga oluyimba luno nga lunkutteko n'owuliza ne weeralika nga omusajja oyo nga yakagwako oba kati ali mu mbeera ki. Bwe tuli obulungi tuba n'emibiri emirungi but bwe tuliisa obwongo bwaffe obulungi waliwo engeri ze tuyinza okwaŋŋanga ne tuziwangula olw'okuba obwongo bwaffe bubadde well equipped. If they are manipulating you, if your body is controlling you, era waliwo engeri gy'oyinza omanovalinga waliwo engeri gy'oyinza okubanga osobola okuva tekinga ekyo ekirekanga ekyagala okuwangula n'olyoka okivuga saketi n'okiyitako. Waliwo akayimba kano nakaagala nnyo ate nga nkyali muto naye nawulira content waako ngenda okuwulira nga bazzeemu ennyimba za Sebatta abasinga obungi bannyiiza. Abasinga obungi abayimba ennyimba za Sebatta tebanyumira. Kati fe abamanyi akawoowo ka Sebatta ate nga tuwulira mulimu ennyimba za Sebatta nampya nsobola odutuulamu nempuliriza David Lutalo nga wow oluyimba alunyimbiridde bulungi. Nempuliriza ne King Saha nemwana nga emusajja alutuddemu. Naye David Lutalo yagenda n'akola choice yange ennungi ey'oluyimba lwa Sebatta lwebayita mpaawo atalemererwa. Let me give you this version. Ne bw'omaliriza noonyaako original version eya Fred Sebatta baluyita mpaawo atalemererwa. Sajja bano bayimbanga obulamu ennaku zino mbabuulira omutawaana oguliwo ennaku zino si kyangu omuyimbi kuyimba content bwatyo kubanga abantu balowooza nti oli buli kyayimba kiba kituuse ku ye. Kyebava banoonya obulamu obw'okufeekinga ne banoonya byo bye munaabawulira mu bibateekeko ng'abalaba bali comfortable. Twakula tuwuliza music, guys would do good stories. Ebimu nga byabatuukako ebirala nga tebyabatuukako naye n'abantu ababiwuliranga ekigendera kyabanga kyakuyiga babayigireko. These days
omuntu bwayimba ku heartbreak bagamba banne wabula bakumenya omutima omuntu bwayimba ku kintu nga bakimwataakingako ennaku zino kiri common kati abamu abantu batya okuyimba ebintu emu kuba bamanyi mujja bibateekako ate nga tebyababeerako kati osengane mu kitundu ekyokubiri kayimba kano nkwadde version ya lutalo wano yali ku federation kana kayimba kenyini ka muzeeyi abange byafuna kubanga simanyi na bwembenyo byane maliriza ababadde bambazi b'amakoti beyambudde emikwano gye babigula n'abakyala bawoza tokitya nsimbizo omuwanga okola kyolayidde kati siri mutu mutya misana n'amalungi kulabiraga kiza luno omunyazi afunye erimoti empya ey'omukwano gyakozesa n'osabuwala kasitako kutambuza serebu n'amakoti gyogaleka n'otabala naye emikwano gitugonza gitya n'otakuba muwunga omenya kyolayidde semukyanga mmenyekana kooti ekyanawudde emigugu ekyantabudde nebuuza ekisawe kyambudde ne mmalira omukwano gumpe mudde nga bulijjo mugonza n'amaaso ne mbabuka nembesonyiwa ne mbaviira leero n'ekitigi kya munnange lunayidde okunsuuza engabo nagenze mugumu nagenze mugumu omukwano gwanzibye naye amaaso okujjako obuyinza bwa mukama ebintu byendaba mpaawo atalemererwa nekabute zandiyambyeko twakizudde nti omukwano guziyigula ekiralo jja n'okubya mwanya nakulopa nga wonna wotunuulira nzikiza nga nebiyeje mwabifuuyidde mpawo kyolaba mu nju newegazanya ne munne yandikuyambyeko nsonyiza funa ku maaso nazibiriza abasitaani bwabawembejja n'otatya kufa nga wekkatagakolimu abasinga mutabaala busoto tulimba lwetunula gy'obudde leka waliweteka wamala n'ogonda leka kumpita musiru uye yetegekera kuzaalira n'abaana simanyi oba ebigambo by'ennyimba byali bikutuuseeko olw'omukwano naye ko mikululo okebere tomalanga gegaano ojja kutanga kati nze bwe nzijukira ebyange onsasira kati nze bwe nkunyumiza ebyange onsasira abadde yenkukulidde mu kajumbe ng'omuntu okumwesiga nze era ndwawo abawala abansomooza eno nkunnumba okuzaala nakweresanga nti abantu kabuti nenzigulanga nga ntwala eka naye nga bwe nzitwalira tutte ekyama yalina kyandowooleza ng'akuumiira ng'era mbuuza nnyo bwembeera eka bulwaki simwesiga nga ku myezi ena nange ne mugumya nnyo nga nsiisitira tugira olindako luno bamala okwaza olala yadda na cupa nga jasiira olutalo omwana waffe bojanga onywego kumba asindula embuzo girisa kamugulo naye temunsekerera manyika sitaani bwati nga nawe ojjukira kansirike sikigane naye nga gali manyi ga mukwano n'olwenge ng'okunsuuza obubonero kujjukiza wennakomye nga mpa omwenge amaaso gantunuuliza ng'egessimbo ekikolwa kimalamu ng'aleeta ndala se nange ne mwesooka nti ebeeyenkya yadda mu maziga ng'awoowola tulutera ebintu by'okola oba olimba mu mazima nakwagala kulina ensonga kozi oba wajja kunzitaaba mpa obuntu lutalo kobyambalayo nze enkyangenda nakoye ebyakkokonyo ofunayo omulala genda kolima bwasomba ebintu dakinenterebuka ntunda omwoyo kinava mwewungulako nkaleke mmanju ng'omukwano gumyumyudde nze nantawa abayo obwandayiza n'aga katonda nga mutwala wennakasuula kakasa amazima yankuba nepekise negokyenzanya bannange lunayinga obulungi obuli mu kubeera n'ekyapa nga kiri mu mannyago n'okikwata n'okitereka oba okiterese mu bbanka oba okiteresezza balooya bo oba okiterese nga gwe omuntu mu nnyumba yo obulungi obukirimu ekinga ekyapa ekyo kiri mu mannyago obwana obwannannyini era ekyapa we kiba kisoma Beatrice
nga naawe gwe Beatrice n'erinnya eddala egganda erinnya lyo buli omu alina amannya wano oba olina 3 obaana buba kiba kikyo nga kyannannyini. Naye kati tugeze ogenze mu kampani endala oba oguze ku maama wo mukwano ne waaba taata wo n'omugulako ekyapa tubeereyo ng'oli comfortable munze nagula ku taata wange kasita ekyapa kiri mu mannya ga taata wange taata wo omumanyi nga taata wo naye waaba ayinayo abaana abalala okimanyi nti munnange ekyo ekyapa kibeera kya taata wo n'abaana be oba ne bakyala be bwe kiba tekinnadda mu mannya go mukwano toba na bwannannyini ku kyapa ekyo kigende wala akyogerako si yakireeta naddala nga taata avudde mu bulamu bw'ensi oyinza okufuna obuzibu oluusi ne baganda bo oba ne bamaama bo simanyi oba oyina bameka naye ebyo bibaawo mu bulamu bwaffe bwe bulamu bwe tutambuliramu so nsaba mukyuse ebyapa ebyo nange kennyini sagala obeera comfortable ogambe omukyala wa Dembero yanguza ekyapa era mwesiga simuyinaako buzibu mukwano wenkuguza ettaka n'okwata n'omalayo bulungi ssente yo mba nina okuwa ekyapa kyo wemba nkuwadde ekyapa ekyo nga twalagana nti nze nkuwa kyapa na transfer nenkuwa ne transfer gwe weekyusiza ekyapa kyo genda kyusa ekyapa kyo nange kennyini sinzaagaba obulamu bw'ensi eno simanyi ddi lwenva mu bulamu bw'ensi eno kwata ekyapa kikyuse kizze mmannya go bwe tuba twalagana nti nze agenda okukyusiza ekyapa ekyo nze nkukakasa era bakasitoma bange bonna benzize nkolerako ebyapa ebyo bikyuka mu nnaku 2 oba 3 oba kisinziira kubanga munnaye waliwo ebizibu ebiteebereka ebyuma bisobola okufa ku land office oluusi tona naggwawo kisinziira waliwo embeera eziteebereka naye era nfuba okulaba nga sikuvaako paka ng'ofunye ekyapa kyo so nsaba mukyuse ebyapa ebyo abamu baabaguza dda gwe watereka ekyapa kyo n'abalala abatereka ebyapa ddayoko okebere ku kyapa we wakitereka mu keesi gye wakitereka eyo emmese terumanga kyapa kyo abamu mumanyi okukwata buno obuveera abamu kati abamu simanyi wengenda kyogera mu Luganda bakuyita kusiiringa bakuyita kusabika n'olaminenti ng'ekyapa ekyo sirina bwe nsobola kubalaga naye nga wolaba ka file kano n'okwata ekyapa ekyo tugeze n'okiteeka mu ka file kano n'omala n'ofuna oba tugeze stapling machine no stapling anogenda ng'oteekako obustaples bwoti n'okisibira muno nkwano njagala okuwa amawulire amabi agatasanyusa ekyapa ky'oba omaze okukyonoona wokikwatira okiraminatinze okisabise oba omaze okukyonoona funa ebbaasa za bulijjo teekamu ekyapa kyo kitereke naye kikebereko osobola okuba nga gomanyi watereka nga emmese zakibba omanyi munnaye tulinamu emmese zino ezitambula naye tulinamu n'ez'abantu ewaka tobeerawo wekka tuyinza okuba twafunayo emmese ey'ebigere nga atwala ekyapa kyo nammwe ababiina mu mannya gammwe eddayo okebere ku kyapa kyo we wakitereka weekikyali olina looyawo yatereka ekyapa kyo gendako ewa looyawo omaze emyaka 5 mukubireko omugambe bunne kanso gundi nsaba kujja kulaba ku kyapa kyange oba mpaako ku kyapa kyange gyekiri munnange nabo bantu munnange ebikemo bingi kuba abamu ogenda n'ogula ettaka n'okwata endagaano kanso wo nakolera endagaano era kanso y'omu gwoteresa endagaano gwoteresa ekyapa gwoteresa buli kimu ekikyo munnange anti kanso wo munnange gwolina kanso wo era buli kimu ekikyo yakimala kubira ku kanso wo olunaku olwaleero mugambe mukwano kanso wange nsaba ndabe ku kyapa kyange omanye nti ye ekiri addemu akitereke gendako mu bbanka mubiwulira mu bbanka ezimu ze simanyi ze sijja kumenya oli n'agenda nga yateekayo ekyapa kye oluusi yayagala okwewola sente yazimalayo bulungi ekyapa ne bagaana okimuwa ne yeetoolola ebbanga n'ebbanga toggwamu maanyi tozikiza banja ekyapa kyo paka ng'okiina mu ngalo ate woofuna ekyapa ekyo todduka misinde waka kwebaka mbw ate olw'okuba nakifunye genda mu land office okole kye bayita official search bakuwe search eyo bulungi nga kuliko ne stamp bulungi ekyapa kyo nga bakakasa nti kituufu gyekiri era kikyali kiramu era kikyali mu mannya go otherwise oli ajja kujja omuteresa ekyapa kyo otuuke okukyagala agende ku nnasa akubise ekyamangu akikuwe gw'olabe ekyapa ate oba kiri mu mannya go genda otereke totereka kyapa nga tomaze
ekyapa woba okijja ku muntu gwe wakiteresa totereka mu nnyumba nga tozeemu kukebera kyapa ekyo. Kwata ekyapa kikebere, tokebeza na maaso. Tokebeza na maaso nti nze munnanga ate erinnya lyange spelling yeeyo kyekino kyennyini kye bampa luli. Genda ku Lands Office oba tutuukirire tusobole okuyambako naye naffe era tetugenda kikebeza maaso era tulina okugenda ku Lands Office tukebere ekyapa ekyo oba kiramu. Ngaba free consultation services ezisinga nzikola ku bwerere naddala ng'ezo bba wabula naye ate wentuuka ne nkusabayo akasente akatono ng'eyo nti oyagala kukola search saagala ogamba ate omukyala yansabye sente okunkeberera ekyapa kyange nange sinza akola ebyapa.